Kasasiro asusse mu kitundu kya Kaliga Zone 7 ekisangibwa mu Kampala District olw'emyala egirwawo okugogolwa. Mu kwogerako n'abatuuze b'omu kitundu kino bagamba nti Kasasiro aleetebwa omwala oguli mu kitundu kyabwe okuliraana akatale ka Kaliga Central Market oluvannyuma lw'enkuba okutonnya era nti Kasasiro ono abeeramu agantu gangi agaviirako omwala okuzibikira kyokka nga gulwawo okugogolwa. Enkuba bwetonnya ennyo amazzi gaita Kasasiro agaita Kasasiro tunakuŋŋaanira awo olubikira wali akaduumu katono Kasasiro bakuŋŋaanira awo abakesisi nga bagugemu amateeka wabweru twalira obudde buwanvu ajja okumugyawo oluusi Kasasiro abeeramu bbi abeeramu emirambo gy'embwa ayita ebintu bingi nnyo kati yinza okufunamu obulwadde walwa okufuna obulwadde kubanga mulimu enguzi mulimu ekivundu. Abatuuze balajjanidde ekitongole ekikola ku by'okulongoosa ekibuga Kampala ki KCCA okubayamba ku Kasasiro ali mu kitundu kyabwe kuba yandibaleetera endwadde eziva ku bukyafu era nti kibayambeko ne mu kugaziya ebituli ebitwala Kasasiro wamu n'okufaayo okulaba nga bajjawo Kasasiro ebeera aggiddwa mu myala mu bwangu ddala. Era bagenze maaso ne bategeeza nti oluvannyuma lw'omwala okuzibikira kiviirako amazzi okujjula ne gatandika okuyingira mu mayumba gaabwe olwo ne bafiirwa ebintu byabwe wamu n'okulumbibwa endwadde eziva ku bukyafu. Namatovu Justin, MRU TV, agafeeyo.